Sawa driver waffe ogamba ki? Ya lyolooza kuwulira. Obulamu bugamba ki? Bweyagala. So ebirungi ffe ababiina. Tutandikidde wano wennyini. Ewali amasannyalaze ago tukkirire. Tuli wano wabaddewo eka mmeka? Zibadde eka 2. Ze poti 14. Mwakatundako poloti mmeka? 4. Tugende maaso Akisam. Twakatundako poloti 4. Kyapa mu ngalo. Wano nawo ssanga Nankukuba. Era kilomita 2 okuva? Kilomita 2 okuva kubo. Njagala mwetegereze bulungi ebintu bino mba mbibalaga. Saba mugamba ate saabibalaze. Tutandikira awo kakitegeeza eka 2 zibadde zikirya paka eri wansi. Twazisazeesazeemu. Paka eri wansi bazisazeesazeemu. Yes. Poloti 14 bakatundako poloti 4. Wasigaddewo 10. Buli poloti ya miliyoni 3. Kyapa mu ngalo. Kyapa mu ngalo. Ng'okiina. Installment tuzikwata. Muzikwata? Sooka olumpe. Installment tuzikwata. At what percentage? Omuntu ajja mugamba installment asooka kweyemu. 70%. Tuzikwata. Ne mumuwa bbanga ki? Tumuwa emyezi 3 tuteesa okusinziira enfuna ye. Okay. Tetukalooberiza nnyo. Emyezi 3. Kitegeeza wabanga enfuna ye si nnungi. Sinnungi tuteesa n'atubuulira. Enfuna ye n'atubuulira ssente z'atuwa buli mwezi. Okay. Abantu bangi bagula poloti nga tebali mu ggwanga. Naye olumu abamu tebeesiga bantu baabwe. Omuntu aba akwesize Akisam n'akuweereza ssente ezo. Ekyapa kyakifuna atya? Asobola okitikka ku nnyonyi tukitikka tusindikira obufaananyi n'amannya ge nga bisayininzeeko. Then wetumala okikola transfer nga tukimuweereza. Obufunze waba n'omuntu gwe yeesiga amusindika n'agula naye ekyapa ne mukimuwa ye nga ye ok'obuntu. Tetulina buzibu kyonna kyaba ayagadde. Wonna mulabe engeri gye basazeemu zabadde eka 2. Lino lyekkubo. Zino zonna poloti. Ojja balaga kasikeeki nga we katambula. Okay. Wano woolaba ne buli obugundi waba wagule. Kati weno poloti twagitunze n'eri okwogera wali wetuti. Wano wonna wagule. Wano wali obuyinja. Wagule. Okay, wano wagule. Kati eri wansi mutana bakukola ki? Kitegeeza ki? Kitegeeza nti wobeera wano nga oguze poloti yo. Lino lyekkubo lya estate. Lino lyekkubo lya supplyinga. Buli omu ajja mu sseero ye waati. Kitegeeza oyina emmotoka, oyina ekkubo. Kkubo lya mmotoka. Baneiba mubalaba baabano sayidi eno. Neiba oli wuli azimba, neiba omulala wuli naye wuli azimba eri. Neiba omulala wuno wano azimba, omulala wuli eri azimbisiza amatafali ga 99, omulala wuli okuli amabaati amamyufu oba kitegedde. Abo bonna baneiba naye ekkubo lino likkiririra ddala paka eri. Ekkubo lya estate litwala abantu baffe. Ekkubo lya estate. Bino mbeeramu ne mugamba ate temulina kkubo, ekkubo liirino. Muyina ekkubo. So weefunire poloti. Weefunire poloti 5 ku 100. Miliyoni 3. Obenga ate kyapa mu ngalo. Kitegeeza ne oba oyinamu akasente excess. Osobola okugula poloti 2. Tezibazira. Ate oyo tuteeseza ddala bulungi. Musobola musalirako. Ona discount. Mutu atukiridde nnyo naye kitubagambye zino zibadde eka 2. Bakatundako poloti 4. Wasigaddewo 10. Kitegeeza mukyagenderera ddala wansi. Twagala tutunde poloti zino n'ebiwandiiko mu bifune. Tekuli nkayana. Tukuwa n'obudde ogenda oddinoonyerezaako. Noonyereza abantu bagula kati ttaka asooka kunoonyerezaako. Naye nga tuze ne kweno side bano bonna baneiba bammwe. Baneiba bazimba. Abalala tebannazimba baagula empaanyo ziraba. So tewali nsonga lwaki teweewangulira poloti mwaka guno ku miliyoni 3 kibanja mpola bagambe tobeerabira nakyo. By the way, miliyoni 3 gakwate wamu. Abamu baba nga zibayina ngalabamu okwejjako ssente. So kibanja mpola nakyo kikola ki? Tukikwata. Tetwagala kalubiriza munna Uganda. Tetwagala kukola ki? Kukalubiriza.
jangu wefunire poloti ku milioni 3 kibanja mpola kirizibwa oyina oluguudo oyina amazzi oyina amasanyalaze buli kimu weekire kubota ate nga ne baneiba we bali tabeerayo yekka totya yes oli eyo eriyo noolaba eyo eri waggulu estate jeziri nakukuba sanga obenga wefunira kilomita 2 abamusanga tebagitegeera oteekako sanga Matugga Sanga. Matugga Sanga. Okay, tebakitegeera. Kibatawo kibayisiza ddala. Sanga abamu tebabati naye Matugga. Soka tuli omuntu wabugula zino paloti. Soko mbale ekyo badde ogamba. Abantu basinga tegeera Matugga Sanga. So estate ya Feno eri Matugga Sanga nga wakave Matugga. Town eddako bagiyita Sanga. Otuuke Sanga mu town waliwo ekikubo kibayite Nankukuba. So wano tuli Nankukuba. Okay, abantu kati wano omuntu ayinza okubeera awo. Wano ki kyasobola okuzimbawo mu poloti ya 5 ku 10? Wano azimbawo abapangisa amaka. Kyonna kyabawulira kyayagala kuba ddemberi. Okukolerawo ffe tumuguza ttaka. Okay. Anti obeerawo n'olinaganda kati okusinzira wano direction ya wano transport bwati ne bwati kuba okuva mu kibuga ziri kilomita 21. Kuva mu kibuga so omuntu asobola oteeka wana amakage ng'akolera mu kibuga. So oteeka wana amakage ng'akolera Matugga Sanga, Kavule, abasirikale abakolera Ebbombo, military kati wonna wabeera wabanguyira. Abakolera Makindye wabanguyira. Kuba kati wano tuli ku mimwa gya Wakiso watandikira. Wano wayawulira Kampala ne Wakiso wayawulira. So kati asobola okuzimbako amakage. Oli omwana ali eyo ng'agamba omwaka guno nina okugula ettaka. Omwaka ogujjanzimbe. Tubakoowoola nabo. Okay. Bajje basasule mpola accounts zaffe weziri bateekako akasente. Wamalayo receipts tuzibawa. Wamalayo tumuwa ekyapa kye. Ekyapa mukimuwa? Atuwayo omuntu gwe yeesiga gwe tusobola okukolagana nnyo naye. Oba naffe twesigira ddala kuba tuli beesimu. Kituufu ate sokolagana nga toli mwesimu nzisaga ya ddala. So tewalizo waki tewefunira poloti jangu wefunire poloti ku milioni 3 5 ku 10 ettaka liggwawo lwa buwoomi zibadde eka 2 twakatundako 4 ate nga tugiguddewo omwezi ogwedde kitegeeza abantu bali mu ddigula abantu bali mu kola ki naawe olaba twakagira abantu bali mu ddigula so jangu wefunire poloti ekkubo lirino amazzi kwegali amasanyalaze kwegali buli kimu kwekiri tukoola n'abasuubuzi bajje batusuubuleko abasuubuzi nammwe mbakoowola mujje kitegeeza n'omusuubuzi asobola okubeera buli omu asobola omusuubuzi asobola okujja tuteesaamu akatonotono. So jangu wanne nakukuba wefunire ettaka 5 ku 10 milioni 3 chapa mu ngalo amazzi wegali ekkubo weriri kosa n'amasanyalaze baneiba bano we bali baneiba wona zikakkamu okitegedde buzibu sofa okutwaliza ewamu so tukoonera ddala paka wali eri wetu wali wansi Okay. So ne tuddayo kale so kyekyo nze mbeera mbasiibulanga bulijjo nyagadde mbalage ku ttaka lino nga weriri muliraba ekkubo lyaffe lyeryo neighborhood yiyo buli kimu tugabe milioni 3 5 ku 10 nga wefunira ekyapa mu ngalo tugambye buli kimu okifuna tewali eyo mbu ate ekyapa ojja kifuna ate mbusima ebitwabigaana mukitegeera ekintu ekyo amazzi amasanyalaze byonna webiri nnyo Mailoland bayinza okukubuuza eno Mailoland abantu baagala nnyo Mailoland eno Mailoland tujja kuba tubanyonyola anti abamu twogala ku Mailoland bati bakitegeera tujja kukolayo interview tubanyonyole Mailoland kyeki tubanyonyole ebika by'ebyapa byebiki jafuna obudde kale tujja kuba mbibanyonyola ndine aksam leero nsibye ndi mu field